tubeera nnyo ku bitiibagano no mu kibeerako. Omusajja najja nga akemereza mukyala nga mukyala badde enteesa kikaseyo omukazi owokubiri ng'ate bazungu. Owekitiibwa Ssennyonja alabika akatambi ako yakalaba. Owekitiibwa agambye nti olukiiko lw'abataka terwetengeredde yabaddaagiriza byange bwe kiri. Tewali kuwa buli omu omuggo gwo gwewese ng'ogwa Ssaabasumba e Bubaka. Teri kumu alina muggo gwegolodde weebuzi bw'aba waleebagula omukono ntegeeze kuludde. Fenna emiggo egyaffe gyewesibwa ekiti n'emiggo egyabuli mutaka nejjajjange namugera Kakeeto n'abalala bonna. Bino bye yabuuzizza nti enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono. Nali ndi mu Amerika, muganda wange ono gwe naleka akuma ebuga n'ampeereza obubaka. Owekitiibwa twakaawaasa nti abataka bano bagenze Entebbe. Ne mugamba bagenze Entebbe tye ne mugamba wuliza embuga kubanga embuga eyinza okuba nga yalumamizza n'awuliza embuga n'angamba nti n'akatono embuga terina kyemanyi. Ne mugamba tegeeza omukubiriza w'abataka nti bagudde mu kateebe era n'akikola. Mba ndi wano ku Lwokutaano ku Mande ng'omwangamba nti abataka bagenda Ntebbe. Omuntu ow'obuyinza ow'amaanyi n'angamba nti bino bimanyi. Ne mugamba n'akatono. Wa Buganda Saabataka nga tamanyi. Ettaka erigenda okugulibwa ly'abataka Ssekinoomu oba lya lukiiko lw'abataka nange simanyi. Obutaka kakati abataka baba n'ebitebe. Ffe ab'omutima tusibuka ku nnyanja ebbaali mu Buddu. Waliyo empuku jjajjaffe namugera Kakeeto mwe yasooka okusula ne Katikkiro omuberere ayitibwa Mayiga. Biri bbaali ku butaka eyo namugera Kakeeto gy'afugira. Kati namugera Kakeeto agenda kufugira mu kabakanjagala. Abaffe weffunde ebakka mugenda kuvaayo mugende mu kabakanjagala. Ab'engombe mugenda kuva ebusujju mugende mu kabakanjagala. Ate ab'enjovu ate n'ennyanja. Mu Buganda buli mukulu wa kika alina embuga ku butaka. Muteesaasira afiirira Butambala e Buteesaasira. Kalibala ensiisi gy'afugira. Kaliika e Buddu ab'Endiisa, e Mulema ab'Ente, e Sagala Buwaya ab'Emmamba, e Buwanda Amawokota Bakojjanga ab'Engabi, e Wadda mwine ebizibu. E Wadda nkimanyi Owekitiibwa takuba wakunzikiriza kiyimba naye Wadda kiri wano mu Kyaddondo. Buli mukulu wa kika alina obutaka bwe. Wasinziira okukungamya abazzukulu abaffe ffe ab'omutima abalamaga buli mwaka tugenda kulamaga mu kabakanjagala oba bbaala. Owekitiibwa mulabye gwe mukulu wange ku kika ogenda kulamaga mu kabakanjagala oba ab'omutima tubagombeesa abasajja. Owekitiibwa bwanika Sheikh tunaalamaga luddawa baale. Enteekateeka zino Owekitiibwa Kasa kyabuuza nti Katikkiro batazimanyiiko teziyinza kuleetera Obuganda obuzibu kisobokera ddala. Sibimanyi omukubiriza w'abataka bwe mbadde njogera naye nga naye tabimanyi. Omukubiriza w'abataka nga tabimanyi. Omukubiriza w'abataka omutaka Namwama nga tabimanyi. Awulira buwulizi ti abataka baabano bagenzi n'abagamba bali mulagawa tabatuyise n'abagamba nti okwaita si kibi. Naye singa tulinambye bannange mutegeeze Mukama waffe kyati omanyi ate batubaka ettaka omanyi
emikanda gy'abakadde abasabasajja kabaka abaana kuta abasabasajja kabaka ayamba abataka. Awo nno tutya bajjajja okutukemanga Oweekitiibwa Kasajja bwe yagaana. Era siina mirembe okuva lunaku lw'omwambe bino abantu bye bambuuza buli gyenzira abalala banfuna buvunyi Abaganda bamwabaaki temutamukanga nnyo buli muntu nokkiriza abataka ne bagenda oli yampeereza message sabo bateeka ebibiina by'obufuzi emmengo batandise okwekulubeesa nga bagenda bamuwa ssente gamba ebibiina by'obufuzi bano mukulu babatagamba beefubisi. Era enkiiko zigenda okutuula mu nnaku ntono okulondoola ebintu bino n'okubitereeza. Tetugenda kukkiriza kutema mu Buganda. Tetusobola kukikkiriza n'akatono. No. Dikitonyezo Uganda tulikikolwa Buganda lwasituma olumu Ssaabasajja Bulagula bongera kusoboza abiri mu lumu ogw'omunaana tibazze mu kutuula ogerakugirako kigenda wa Museveni okufunayo ekyapa kikola Buganda ab'omutima balina weetuumulawo Kabakandagala. Omumula gwaffe guli bbaali okutuusa nga Katonda asazeewo nti omukulu w'ekika awummule Katonda bwe ŋŋamba ate ne tufuna omulala era omumula gwaffe ne gusigala ebbaali ndyandyama ntono mu Kabakandagala kubanga eggi bw'opapira eggi ate ki ekinaayabula eggi lirina okwalulwa obukoko ne buvaamu obukoko obuseera ate obuzaala kuliko amajja amalala. Omuganda kyategeeza mu muwula bw'opapa okujalira eggi weesubyekoko enaddala enseera eziriko amajja amangi oyase bakiyita kiki ekyenkoko kiba kisibo kiba kiki kiba kiki baite olukweba enkoko ab'ebbanga bano mubeegerereze bano. Tulina okukuuma okunyweza n'okutaasa Namulondo buli mwami wa Kabaka gwe mulimo gwe ogusooka bwe bakutegeeza omukubiriza yampako obuyinza nze nzekka nze nsobola okubasaba okuba mu ngalo nga siize muje era kanzire kumbasabe muzikube. Oweekitiibwa Ismail Kalema ow'Ebusujju tulina obuzibu bw'amaanyi. Ebifo bingi tibyakubwako ettaka tibyakubwa. Tewali yali ayinza kulowooza nti omuntu ayinza okuba n'agenda ennono n'akubamu ettaka n'alifuula liri ery'obuntu. Era tukirabye mu myaka gino olw'obuvuyo bw'ettaka nakiki kale ebifo ebimu bikulu naye nga tuyita wano olinajja n'akola ebintu wano. Era ndowooza Kabaka Muteesa yatuyamba n'ateeka bbugwe ku lubiri lw'emmengo. Kabaka Muteesa yagenza twateeka naffe nno bbugwe ekasubi eyo. Abazungu ne balyoka bajja nti bafudde mu UNESCO ne bajja nti bampe essomo ku by'ennono nti kubanga Muteesa we yabeerawo olubererye bbugwe yabeeranga Bamuli. Nange ne mugamba ssebe ekisubi nayitayo nja kwogera oluzungu ontegeere. Ne mugamba osobola wano mu woteeri ewiiki emu obusingenza okumanya eby'ennono n'ebyetaago bya wano. Omuzungu n'amyuka yalooza agenda kumutiisatiisa. Oweekitiibwa Ronald
waliwo omuze oguzze ku mbaga omwana awasa waliwo abantu 100 n'amuweerya byoba omwana wo olina okutegeeza ensi yonna waliwo omwana wogoozaala omuweerya omugaga mu bantu onamagalo kiki kyogenderere abako bategeere muli omugaga era bwoba omwana w'omulenzi omuwala ajja kuwulira abeewaawe ne bwoba omuwala era omulenzi ajja kuwulira abeewaawe okubawa ettaka kirungi n'emisiri gy'emmwanyi bwe tutalikola mu ngeri yakweragalaga ku mikolo n'okutwala emmwanyi tuzitwala endokwa ekibi okwanjira okubeera mu 105 egendereze ja kutwala endokwa z'emmwanyi bali ku 105 balina basimba mmwanyi ate siwagala emiti gijje gikalira olubalaza naye ndoza kirungi n'olugero lwaleese nti alutaakutananga atalina musiri gwa mmwanyi nze lunkombedde era fe tuli banywevu nabagambye okuteekubagisa nabadde ku nsonga w'ekitiibwa omulongo gyaleese bwekubagiza bakugamba bakola ki ng'onyiikaala tulaba ebitusomooza tetugenda kukwata ku ttama tuli banywevu obunywevu obwo obujja okutuwanguza webale kunooseka omugambe owekitiibwa rashidi mu bukwago abaami mwetabe ku mikolo loza tekyetaagwa omwami obatolabika abantu basobola kukumanya bwobanga olabika abantu bajja kukumanya bwobanga okola emirimu kabaka gyagambye era nakabaka byatugambye okukola bwobanga obikola abantu mukitundu tebayinza butakumanya era bwonobanga obikola bagera kuyita bajjakuba bakwegomba omwami wagombolola alina omusiri gw'emmwanyi omwami wagombolola akubiriza abantu byamukenenya aweerera abaana tebayinza butamuyita bamuyita ku mikolo naye omwami bwanaaba alinda awo ekitiibwa omanye ekitiibwa olina okikolerera tera ogamba abangi nakatikantikemu ebitubanga mu kibiri muzina entebe zimutuddemu nandibadde tetubikamu naye engeri gyokolamu emirimu yekuwa ekitiibwa ekyannamaddala era bw'okifuna tebayinza butakuyita ku mikolo abaami abaana bammwe tebamanyi kuyimba kitiibwa kya buganda tebamanyi bibeddira nasanga omwana buwoteri bagita serena kitala omusajja mukundiivu nnyo ono mu uganda omwana ntomanyi kyejja mwana wa myaka 9 kiki okusiba byabwe bwekyala nekitala mukundiivu nnyo ono mu bwakabaka sijja kwabulira kikaaki muyinza okutandika okunoonyereza nebwakabaka mukundiivu nnyo mwakuzirukule musajja wa kabaka naye omwana tamanyi kyejira tamanyi kyejira tamanyi luganda ate n'oluzungu lwabera tulinyanga olw'ekitiibwa mpanga nitunulira omwana nansobe tamanyi luganda oluzungu lwayogera anti mumwagala oluzungu olusendekere luno lwalimu ebirumira eka bwoli embezirimu embendirwa nga zirimu ekwekete zirimu obutaka obutegedde obwo nerikyonoona abandirwanga obutakataka obwo omwana oluzungu lwabera lunyekakataka tamanyi kyerira walina kamwenda nakunoza tutwala obuvunaanyizibwa obusookerwako abantu bayigirize ebintu ebyo mukulu wange Damas Mulagwe abaami ba kabaka tebayitibwa kwogera ku mikolo munyikize obuweereza bajja kubayita bw'onootuuka ku mukolo n'ovaayo mwami wa kabaka atuuse bamulaba oekitiibwa Susan Namuteni Namuteni mu busira bayinza okutamuyita sirowooza bamunyiikivu bamumanyi kyekisookerwako bebanyiikivu mumirimu bajja kutuyita ekirala bendera muziwanike mu maka gano abamerika bogenda mu maka gaabwe
buli omu kujja alina kabendera abamu bateekawo n'emirongooti enywa nzitege mu makago ekitiibwa mulagwe nayitakewe nabayabeerera waka ng'asimbye kwekiri mulabye yeegaani yeegaani teyeegaani bayabeerera musooke mumwebendera mu makaaga mmwe kama kijja kwekola kyokka Katikkiro gy'agenda jakusangayo bendera kubanga buli mutaterayo bendera bibiri mu mikolo gyonna okuva ku kabaka waali ku mazaalibwa ne mu kugulawo olukiiko ne ku matikkira emikolo giri esatu tuyimba ebitundu ebitaano amazaalibwa ga kabaka okugulawo olukiiko neyakutikkira amatikkira ebitundu byonna bitaano emikolo emirala gyonna tuyimba bibiri okuva edda nedda n'ayimba nenisitenda ate bwe tuba tuggalawo Katonda omulungi ow'ekisa nsaba minisita ow'amawulire n'okukunga abantu twatandikawo ono ow'ekitiibwa Kiyimba anakuwulira we yamukomya okukola yimbibwa ate n'okukola obuntu bwetunaawa ab'emikolo okukola n'ekitiibwa Wamala abalungamya b'emikolo babeere nabo obu flash kyeki mu Buganda flash abalungamya b'emikolo kubagenda mukolo bawa DJ ebitundu okuva edda nedda n'ekiddibwamu n'ayimba nenisitenda n'ekiddibwamu tetuba tukugalawo Katonda omulungi ow'ekisa nga kiri kanakanika flas bakataano naye mwabali wano mubimanyi ebitundu ebitaano ate ekibayamba kubanga kiri mu Luganda singa oyogedde ku Uganda mubimanyi Uganda bamanyi ebitundu ebisatu ku 12 bunaayira kabaka yatugamba dda bayite mu mikono emituufu wayinza okubaayo abagenda naye nga bayise mu mikono emituufu so si bano abeenoonyeza ssente Oweekitiibwa Fatuma Namugulo we Mawogola kabaka ayogera bitono naye nga bya nsonga bwagamba yatulabula ku mululu ku jubireewo abakayanira ebitaliyo abawankawanka ababba ebiyi ababba amabaati g'ekkalamojja byonna ebyo si bwe mululu kabaka bwe yagamba twewala enkwe kabaka yakitugambye bogerera abataka ababakulembedde natamanyi mukulu balina mu lukiiko lw'abataka nange ntwebuuza obuyinza bukulu bwabwe naisimumanyi oteeseza mungi Oweekitiibwa Fatuma Namugulo abaami ba kabaka mu masaza temuteekamu byabufuzi nabyogeddeko batudde mu lukiiko lw'essaza waliwo akwata ku ssimu ataweereze bali betulwanyisa babba ettaka kyawe Fatuma Namugulo takwagala kubanga akulwanyisa muli eddoboozi lye lwaki ogenda mu lukiiko ng'olina essimu ekwata amadoboozi obanga muli mu lukiiko mulina emuteesa n'ayogera kyotaga lwaki omugamba nekyogere sikyagala lwaki omukwata katambo lwaki ate olyo okutwalira nali ababbi Namugulo abadde atambula nabo Oweekitiibwa Namugulo abadde atambula nabo bulungi era ng'obukulembeze obubeera bw'ate onoobeera mu lutalo nelugwosanga abantu obasanga ne munyumya bali ku mbaga bali ku nnyimbe bali ku masinzi buli bwonoobasanga onooba mu nyiga onyumya nabo naye nga bw'oli kumulamu bwakukasa byakutaka bya kabaka ate n'olyoka omutunda yeeyi wewala enkwe ebitone ebisaba bakuwadde wuno bagani kulabanyise ebitone empaka z'okufumba okuseereza enva ekibadde kinyinze okuseereza enva kino okusitula omuwondo
zitajjanye kale bagajjajja bange zibaanya envenjula zirina kulibwa nga zakakoolakoola nga zirimu ekirungo nga zikwatuukirira mwe musiika doodo nemuteekamu omunyu nemuteekamu kulikalonda muzigo kubalinga omuzigo banna olaba likusomesa ekigambo kikusomesa anagabala bansengereze naye banga okusebuza n'omukono bamusibuulira nkozi tegeezaayo naye ndoza babikozesanga era basibitegeeze owekitiibwa Mulwana Kizito ayogeredde amanyi bungi bino tubikwata enkola bonobo ndabye nga kisaanidde tukewo akakiiko ketegereze bino kuba birimu alipoota z'abasawo nenga olukiiko tulumirwa abantu naye tugenda egendereza ensonga tukwate bulungi wala ogyetegereza no tugimaleyo tubeeyo nedowoozi nga tutegeeredde ddala ebyali mu lipooti z'abasawo zagamba kitulina badokita bali wano bajja kutuyamba okutaputa ebiri mu alipoota no paalamenti kwe yasinziira mbadde nsaba tuleme kukigendamu okutuusa nga akakiiko sipiika kanassaawo katunyonyodde tulabe abantu baffe abakoseddwa bwe bayambi naye ekyamazima yesegereeti walabe ava mutaaba segereeti amaza kokolo era wano wekitibwa sipiika waliwo abakiise bano nasegereeti naye tebamunywera wano beekweka naye nze mbamanyi bafuwa segereeti segereeti alimu kalungi amalirize owekitiibwa sipiika n'ebigambo ebyogeddwa omukiise owekitiibwa Nantume oyo nomukyala wange wanguko nga yeebaza Ssaabasajja Kabaka byatukoledde mu byobulamu mukenenya obulwadde obw'okutonnya fistula nalubiri byonna n'enkulaakulana yonna gye twawulidde mu myaka 3 Ssaabasajja Kabaka kuwangaala kuwumbawumba kwokoze ensonga zonna eziteeseddwa nga bwe nabategeezezza nti tulina obuzibu bw'ebiseera nga bakiise mwenna obusobola kufuna mukisa kuteesa ate ng'ensonga zino ziteganyirijja olukiiko oluddako lubeera nansonga ndala abateesezza olwaleero ate toyinza kubagaana kudda mu kuteesa kola engeri y'enjawulo nga bateesezza tebaddirira buyimirira n'obantu oteesa ekisenge okugaana okuteesa olina okukunyola abantu omwaka ogw'ebyensimbi guno tutandise nebugenda okukolanga enteekateeka ezo tusobole okujja tubalambike ensonga okuteesa tugenda zikola nga tukolagana bulungi nnyo n'eminisitule ate nga si ensonga tujja kwegerera mu maaso olwa wansi banga babangamenti muzze okukika olukiiko ezo munaamanyanga ebyetaagisa bife okuteesanga ekiteeso ebireetebwa n'ebireetebwa okukola soose olutuulo olwa 31 tufudde olwaleero nga 28 Muzigo biyisizza ebiteeso bino wammanga. Ekiteeso ekisooka lukiiko lwebaza nnyo nnyini ddala Ssaabasajja Kabaka
olw'okutulambika obulungi mu nsonga ezijjudde amakulu ng'aggulawo olutuula lw'olukiiko olwasatu n'olumu. Weewaawo olukiiko luyisizza ekiteeso nga lusaba bajjajja abataka abakulu ab'obusolya okufuna okulungamizibwa kwa Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka nga tebannaba kubaako nsonga zonna zakwekulaakulanya zibeenyigiramu wamu n'okulaba nga Ssaabataka abalungamya ku nsonga zonna ez'olukiiko lw'abataka. Olukiiko lwebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'akaweefube lwakulembeddemu mu myaka gino asatu mu kuzza Buganda olutikko omuli okutumbula ebyobulamu, okutumbula ebyobulimi n'omutindo gw'embeera z'abantu mulamu lwabwe obwa bulijjo. Kiteeso ekyokuna, olukiiko lusembye nti ensonga enkulu ennyo eziri mu kulambika kwa Ssaabasajja Kabaka zongere okuteesebwako mu bukiiko bw'olukiiko obw'enjawulo. Ekiteeso ekyokutaano, olukiiko lwebaza nnyo nnyini ddala Ssaabasajja Kabaka olw'okulonda baminisita abaggya mu Bwakabaka bwa Buganda era lwebazizza nnyo abawummudde olw'ettoffaali gye batadde ku kaweefube ow'okuzza Buganda ku Katikkiro. Okugambana wabeeyo aleeta ekiteeso ekisemba ebiteeso ebisiddwa teesebweko. Twala okusemba ekiteeso ekisiddwa biyisiddwa bigenda kuteekebwa era obujje mu bungi busobolesezaamu n'okumanya okugenda mu maaso. Webuulize twebaza nnyo ensonga zonna zetunamusinga era abakiise webale nnyo olukiiko muggatwawo. Digital News Uganda sigawagira ddala mu kikula Uganda abamu asatu mu lumu olwadde teesa ku nsonga ez'enjawulo. Olwaleero tukusomera tutwegayirira olunamye ebyo byonna ekitiibwa tuze kwagala ffe Uganda amu n'ensi yaffe Uganda. Omulungi ow'ekitiisa otubeere Mukama otubundukuleko ebitiisa byera baffe omukuumenga twesiime nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyafa Uganda atadde mu ekikula Buganda olwasatu mu lumu Ssaabasajja alogwawunda ku nsonga abiri mu lumu ogw'omunaana era obadde lutudde okugera ku nsonga ez'enjawulo zikwata ku Buganda terukomekkerezeddwa bakiise wano Sigawagira ati ono Bulange Mmengo.
abadde olukiiko lwa Buganda olutudde leero lwa Ssaabasajja Kabaka yaluggulawo olwa 31 Digital News Uganda Sega wa Gerald wano mu kiiko kati katambula weekend kuba kati gosinga Digital News Uganda tubadde mu lukiiko lwa Buganda wano olukulu lwa Ssaabasajja lwe yaggulawo aluteesebwa ku nsonga yazimu zikwata ku Buganda. Obitiibwa ava mu lukiiko Kasujju olw'ekitiibwa Dr. Ziwa Kago ne Kamudigadazi Sebo w'ekitiibwa tuwulyeko ku bibadde mu lukiiko Sebo amanya nze Ssenyonjo Moses Kiyimba nga ndi mu kiise mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe gye tumalirize olukiiko era mu lukiiko tubadde tuteesa kwogera kwa Ssaabasajja Kabaka bwe yali aggulawo olukiiko olwa 31 bingi Ssaabasajja bye yakoonako byali bingi ddala. Yakoona ku by'obulimi n'akoona ku by'ennimi naye nga mu butuufu obulimi mu Buganda ne mu Uganda okutwaliza awamu kyekyenfuna ekisookerwako. Otunula ettaka lya Buganda n'ettaka lya Uganda okutwalira awamu kiba kituufu nti twandibadde twenyikira nnyo mu byobulimi. Kati Ssaabasajja bw'avaayo n'agamba nti obulimi kyandibadde kyabuwaze tukitutte nga nsonga nkulu nnyo era ekisembebwa. Nze ntuula kakiiko ak'ebyenjigiriza era nga nze vice ssentebe w'akakiiko ako. Tujja kulwana era tujja gezaako kyonna kye tusobola tulabe nti tutumbula ebyobulimi okusooka byonna mu masomero gaffe aga Buganda ge tulinako enkizo. Ate era tujja gezaako kyonna okulaba tutukola tutumbula ebyobulimi mu masomero agatandikibwa bannaffe Abaganda. Ate tuvaawo twongere tuseeringe ekirowoozo kyekimu eri central government nti ebyobulimi bibeere nga ssomo lya buwaze. Ssaabasajja Kabaka ayogedde ku baami abaaweebwa obwami naye nga naffe atutwaliddemu tubeere n'obuvunaanyizibwa ate tuweereze abantu be mu bwesimbu n'amazima nga tubawa n'abagezi. Njagala okubategeeza nti ngaffe abaami ba Ssaabasajja Kabaka ffe tulina okutuusa obuweereza eri basajja ba Ssaabasajja Kabaka bonna mu Buganda n'okubawabula n'okubawa amagezi era ekyo tweyamye nti tujja kukikola. Amiina. Basebo ne banya abantu ba Kabaka Nzaji Magala Sulaiman nze Katambala. Lukiiko lwa leero lubadde lulungi. Njagala okwebaza abantu mwenna, njagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro alambuludde bulungi ensonga n'abantu mwenna n'okubakubiriza mu goberere ebigambo Kabaka bye yayogera. Badde tubirambulula tulabe tebwe tubiteeka mu nkola. Kabaka olulagira nga ffe tutandika okuteeka mu nkola ng'abaami be ba foot soldiers naye mu mbeera eyo ekikwatiddwako sayidi eri eya palamenti era ekizze mu lukiiko lwa leero ensonga y'amayirungi ate nga mwe mukitegeera agasinga gava waffe Butambala
kale nno tubagambye abantu era mu lukiiko kisaliddwawo soke tumale okwetegereza kuba ekyamazima abantu bangi nga kwe bayimiridde ku mayirungi ago bwekuwaba nga tewali nnyo butanwa bungi nnyo nga obuli mu sigala ng'ate era bakyamuleseewo tulabe nga n'amayirungi bagira bagaleka abantu kuba bafunamu ekyokukola ekigulira magala eddiba kati mu mbeera efaana bwetyo nze nno nkubiriza abantu gavumenti yaffe eyawakati esooke ekwate bulungi abantu bano basomese nga bwe tugezaako n'okuvungisa ekirime ekyo mu kirime mpozi ekirala ng'emmwanyi okubasomesa n'okubafacilitating okubeera nga balinako ekirala kye bakozesa okusinga okutuulirira kubanga baade bakyesigamyeko ate ng'ennamba nnene ewerera ddala mwebale nnyo kama bampeera omukisa tuyanza nnyo ekitiibwa Katambala oyo omwami wa Kabaka ava mu salera e Butambala tugidde ku nsonga eyo. Okay, ekitiibwa amanya nze Nakiyingi Jane Bakalikwira ow'essaza yasiimibwa Kabaka myezi ng'esatu egiyise okukulembera essaza lya Buganda ery'e Busoga. Nsanyuse nnyo kubanga bampita nendayira mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka mande yayita. Mande yaleero nva kulayira mu maaso g'olukiiko lwonna nga neeyamu okuweereza n'obwesigwa n'amazima n'okwagala Buganda. Era nsuubiza okukola ennyo ndabe nga ekitiibwa kya Buganda kitutumuka mu Busoga. Ssaabasajja Kabaka awangaale. tuyanza omukiise News Uganda kadde muri kikola Buganda singa wagira wano Mulange Mengo.